n'ekifaananyi kyekyo akuma mwali meya mwali kyekifaananyi kyekyo Lwaki bikoze bino? Bade sika kutenga meya akayana. Bukyanga balonda emirundi esatu. Era twabala bukidde. Ako abakagulu nnyo. Olwali ennaku z'omwezi 27 olunaku mulindwa lwe tuzze nga tulinda ebbanga lyonna okusuula akalulu ku bwameeya bw'ekibuga Mukolo. Olwaleero maze okusuula akalulu kange nga ntandise okuteeka ekikwere ekisooka okulaba nga ngenda okulaba nga ntuula mu ofiisi y'obwameeya bw'ekibuga Mukono okulaba nga mpeereza bannamukono municipality kusingira ddala abantu beerweza gye ngenda okuba nga nsibuka nga nva wenyimiridde olwaleero. Kyalo Lweza kyalo kya njawulo kubanga kikigenda osooka okuvaako mmeeya mu kibuga Mukono. Ndi wano nga ndi mugumu ng'agenda okutuukira akawungeezi ng'amawulire gonna gamaze okulangirira kubanga gye mpise abantu bagenda balonze bulungi kwawukanako n'emirundi emirala. Abantu bakakkamu kulonda kutambula bulungi. Twebaza Electoral Commission asobodde okweta machine ja kubanga twekwasa bitono kubanga waliwo omuntu asobola okulonda omulundi gumu n'addayo awaka we n'alinda ng'ekitaliwo omulundi guli abantu abasobola okulonda emirundi n'emirundi. So bakadde bange mbakubiriza mwenna bakyali eyo abatanaba kutuuka mujje mulonde tulabe nga tugatta ku ggwanga lyaffe okuba nga tuyaka ettaffaali nga tuleeta abakulembeze betwagala. Ngenda kusookera ku buyonjo. Obuyonjo bw'ekibuga Mukono bwe ngenda osobola okuteekako essira. Njagala ndabe ku kibuga ekikkakkamu ng'ebibuga bitambulako bye tulabyeko bagendako mu Nairobi mu Kigali olaba ebibuga nga bya njawulo naye ekibuga kyo kiriraanye Kampala twagala naffe tuteekewo essuula empya. Kikwasa ennaku buli bw'obeera ku maleediyo ne bakugamba mbu ekibuga ekiyonjo Fort Portal naye nga Fort Portal kibuga kiri wala n'owulira Mbale nga kibuga kiri wala. So kati kino ekibuga ekisemberedde Kampala twagala tukifuule nga kya njawulo. Kye ngenda osookerako ddala tuteekako essira obuyonjo n'ebyobulamu. Olwaleero ennaku z'omwezi 27 olunaku mulindwa lwe tuzze nga tulinda ebbanga lyonna okusuula akalulu ku bwameeya bw'ekibuga Mukolo. Olwaleero maze okusuula akalulu kange nga ntandise okuteeka ekikwere ekisooka okulaba nga ngenda okulaba nga ntuula mu ofiisi y'obwameeya bw'ekibuga Mukono okulaba nga mpeereza bannamukono municipality kusingira ddala abantu beerweza gye ngenda okuba nga nsibuka nga nva wenyimiridde olwaleero. Kyalo Lweza kyalo kya njawulo kubanga kikigenda osooka okuvaako mmeeya mu kibuga Mukono. Ndi wano nga ndi mugumu ng'agenda okutuukira akawungeezi ng'amawulire gonna gamaze okulangirira kubanga gye mpise abantu bagenda balonze bulungi kwawukanako n'emirundi emirala. Abantu bakakkamu kulonda kutambula bulungi. Twebaza Electoral Commission asobodde okweta machine ja kubanga twekwasa bitono kubanga waliwo omuntu asobola okulonda omulundi gumu n'addayo awaka we n'alinda ng'ekitaliwo omulundi guli abantu abasobola okulonda emirundi n'emirundi. So bakadde bange mbakubiriza mwenna bakyali eyo abatanaba kutuuka mujje mulonde tulabe nga tugatta ku ggwanga lyaffe okuba nga tuyaka ettaffaali nga tuleeta abakulembeze betwagala. Ngenda kusookera ku buyonjo.
obuyonjo bw'ekibuga Mukono bwengendo so okuteekako essira. Njagala yakulindayo ku kibuga ekikkakamu ng'ebibuga bitambulako bye tulabyeko. Bagendako mu Nairobi, mu Kigali, olaba ebibuga nga bya njawulo. Naye ekibuga kino kiriraanye Kampala, twagala ffe tuteekewo essuula empya. Kikwasa ennaku buli bw'obeera ku maleediyo ne bakugamba mbu ekibuga ekiyonjo ye Fort Portal. Naye nga Fort Portal kibuga kiri wala, n'owulira Mbale nga kibuga kiri wala. So kati kino ekibuga ekisemberedde Kampala, twagala tukifuule nga kya njawulo. Kyengendo osookako ddala tuteekako essira, obuyonjo n'ebyobulamu. Lwaki bikoze bino? Mbadde sikakutte nga meya akaayana. Bukyanga balonda emirundi esatu. Era twabalabukidde. Abakakulu nnyo. Mwali. Meya mwali. Kyekifaananyi kyekyo. N'ekifaananyi kyekyo akuma. Mukono bawe Mikidadi omwana Nzara yerweza twagala mukulembeza ava Lweza kyeki wali wonna awo yagala njoge kyekirala Abeereza bagala kwekolako mikolo. Meya nonda wa wakani Mikidadi wano neneronda awo nenenda Phoebe segera muganda wange ombise wa rais nnyo atamanyi kyakola